ba Moses Jigula bonalaba ekyabatuukako kitongole kyebyokulonda n'akiwamba n'atuuka okukwata district number electoral commissioner district number n'agiggala nga yasalawo ani gwe banominating ani gwe batanominating n'atakomaawo n'influencinga ne bbaawe bonna ne bajja nga bali opposition nga tebali opposition simply because nti ensi ebadde baaganye weebuliddwa omuntu abeesimbako ekifo akisigaza ekyo ate akisigala n'akisigaza emeka ngamba ekyebukeddeya nze angana ki ekirugenda political prisoner because chances are very high tugenda maizani nti Amonga ali mu kooti sina kininga basi eruzira agirinnye ekiriva mu Anita Amongi okutuuka eruzira kuli bakola ndagaano nti owaayirayira nti ABCD era alivaayo nga ali ku fayiro etambula bweti n'olaba Mike Mukulayo baalyo balina Mukulayo olunaku lumu yagenda n'alowoozako nasobola okubeera president fayiro nezuuka bamusalirako n'emyaka ena mukomera n'ababadde bakukuta naye bonna abatadde mu buzibu emisinde giri ku palamenti olunaku lwaleero abaka palamenti abasaba 30 batambula buli kibaire kobego yate n'omuyitako ng'ogyambadde kana akantu akatika amaloboozi asooka n'alaaja alina okulayira taata tontwala ajana sina kye nakoze ekiri ku palamenti bwe muyekengera munne buli alengera owaleera nga muyitako asooka kwekebera bwati so I think Anita Amonga ni y'ebyobufuzi bagenda dduufu y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange nkwaniriza nate ku mukutu gaggadde gwa Focus TV. Thank you so much wenye okubeera nga otulaba wonna wesinzidde okutulaba ali mu Uganda, East Africa, ali mu diaspora na naawe olaba Focus TV okola kyamanya basubscribing edda mu kikola ky'amaanyi nnyo okubeera mu kikola tannaba nkusaba buli wolaba video ng'eno bamituuka subscribe ago tubenga naffe tutambula mu speed ey'enjawulo. Nebaza abagenda mu comment section omugenyi wange balina byayogedde nga tokkanya nabyo. When you give me your opinion or your view kinyambako kola follow up wemba akomyewo naye n'abanga abitanya. Otherwise ndi ne Joseph Mayambala ononno mulwanirizi wa ddembe ate era honorable to be sawa yonna yangamba kujja kuwa MP abantu bate balowooza nti bama yate balowooza nti bamunafuya bajja tulekawo wano nsaba obuze ku balabi baffe abalabi ba Focus TV bannange mwe namba lamusiza gye muli kigenda kitya namba Joseph nga bujoge egange aka chairman wa Informal Sector Forum. Okay, kibiina ekiri okulwanira eddembe ly'abantu abawejjera bakola emirimu gya wansi. Kale omukulu muleso olunaku olwo nabagamba buli nsonga ina eri political sobola kubeera nga nemu okumunoonyaako tuwayeemuko ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala by'obufuzi we wali omukulu gwe bayita Triple A ndowooza tugenda mu wiiki namba ndowooza tugenda mu wiiki ya it started last Friday. Today is Friday, that is 1 week time nga bali mu feffetta yava kulayira ngamba saa kyene ey'okunoonyereza eno gye bagira n'olunaku lwaleero awe twogerera abakulu basazeeko dda ebukedya makaage era byenjagadde omwami ono ajjattaanye lwakiri bwekiti era lwaki Amonga tusunulemuko obubuufu obweze ntulabe baani abayinza okuba nga nabo eriiso liyinza okubeera nga libatwaliramu era lwaki kino ekito ani omutuufu ali emabega waakyo tugenda tubitanja tusooke n'engeri gye byatandikamu firimu omanyi Uganda ennaku zino nzibu weebakamu eddakiika 2 bweziti ogenda ozuuka okuteekako essimu ng'olukalo nga headline ezirimu za myaka nga 10 Anita Amonga Anet bwe mba musamalizinga obulamu bwe bwonna otuuka kye tutuuseko olunaku lwaleero ekisooka wabyewuunyo
atya nti ye muntu avudde from scratch n'atuuka w'atuuse naye from zero olwendooza ensobi bbiri zengenda omunenya kisooka olw'amaalo nze Mayamba yakyogedde sigu alina amaalo oluusi gasobola okuba ekigo omuntu sobola kuyita anita Amonge musiru omuntu yenna ng'ali ku zero n'asituka Katonda n'amuseesetwa n'asituka n'ajja n'amenya odi zonna ezibaddewo n'abeera kyabedde oyo mba sikyasobola muyita musiru naye I think amaalo n'amaanyi ameemanye omanyi nakyemalira musajja mugezi asobola okulowoozesa nti oli mugezi omumusinga n'akulowoozesa nti gavumenti eyimiridde ku ggwe amaalo n'amaanyi ameemanye naye nga togayina oye Museveni oyo omulaba Museveni ye muntu oba omukolera asobola okulowoozesa nti gwe kwayimiridde oyimiridde ku ye w'otali tasobola kubeerawo tanywa talya n'akufa teninga kiki kye tuyita bull fattening n'ogwa mu katego buli avudde mu katego akabye embazzi jjukira maama Mbabazi bakisekka bonna bamaliriza batya babidandisali bamaliriza batya bajjeno kale Kayula bamaliriza batya babudala kitatta bonna yasooka n'abalowoozesa nti ja bali abudala kitatta nga tukana okuboggolera ba DPC baladisi baki nyama n'amuwujja akabazzi kakati n'Anita Amonge bamuwujjiza akabazzi ku mutwe kuba Museveni watuukira okugulako omusango gw'okuba nti olina emmundu yavudde Isirairi nga tagirina mu sisitimu ye gumala kati ebivudde ku ennamusa etuuse ku nnyoga naye Anita Amonge akujje ku bino ebya bulijjo ekigenda maaso operation Usfad yes mu bigambo byayo erabika ng'etagetinga corruption but the main duty of operation Usfad is a succession battle operation ekisooka tulinda kwagikomandinga nabaani bagikomandingako alina omuntu gwalaba ayagala omulinnyira mu busikaawe gwazza oggolola ettumba n'okusendinga serious warning eri abantu bonna ate bamwekulubeesezaako nga balowooza agenda kusabayavaayo n'akittaanya nti tayagala bya bukulembeze era ekifo kyalimu kimumala anti boogera ne bakola byanjawulo bannabyabufuzi basobola okweggalira mu kasiki ne boogera ebigambo 100 ne bagakale tufuluma tutandikire wali kamera ne bafuluma mu maaso ga kamera ku bigambo 10 boogedde nga bakanjizaako bagenda kwoleka ebigambo 10 aga ate ku bigambo 30 beboogedde abakamera ne balondamu ebigambo 10 ebibanyumidde ne biggwa nga ebigambo 9 ensi tebitegedde ng'ensi etegereka ebigambo 10 kyekizogeragala ku statement ya Anita Amonge. So Anita Amonge, yes, I respect her. Yatandikira mu FDC nga mukozi mu Central Bank, I think Soroti mpulira mbu yabanga mu FDC naye ng'era omulimu gw'omukulu gwa VAR ogibaye ebyobufuzi VAR gye yalina ng'ekola etya ng'eketta left right center ng'era bloka mbu bw'amala okukola omulimu ogwo n'ajja yeesimba ku tiketi ya FDC mu 2011 era ewaabwe mbeera ne mukwata bubi n'atawangula n'abeerawo naye ne battayebwa abona baaliwo omi ne tayebwa bonna baali baaki FDC bali ka activist abakaamu era wanaagenda Southern Sudan agenda obbe Southern Sudan nga yogera ludica Anita Amonge abo bagenze mu lutalo lwa tiketi 2016 bagimummi asenga independent awangudde yamala okuwangula independent ku FDC independent anti ngamba avudde mu FDC olwo ayingidde parliament 2016 abaddeko abadde mu parliament era omukyala ali awo guki abaddeko the assistant wa gundi ku kakiiko kakosase nga mbulingeri bw'oba okubagajja ebirozo tolinanga ejjola nti awo kadaaga ne olanya ne bava mu kifaananyi ne wajjawo omuntu nga ye Anita Amonge mwegyo emyaka 5 afuna sente ezitamanya ayogerekeka afuka manerenda wabaka wanne tujja 2021 ensi yonna nga mulanga third party candidate kwaluko wa deputy speaker kumba abantu bawoze sente n'emizannyo egitambulira mu mugongo gwe mingi
anyize amapesa ganyize ngawo my system embenje kisinga teyagala nnyo bantu bagenda kupozinga sirete eri bukulembeze bwayo bamulabanga underdog ne bamwesiga yamuzizikoolanya muzizikoolanya yakola ekyafayo n'awangula n'obulo in fact obwali obungi n'okusinga oboolanya koolanya yali mulunga 3 nga Anita Among yayingira obulu 410 Anita Among afuka deputy speaker olanya afuka speaker naye nga bwomanya Oulanya tiyamala adde n'omwaka in fact obwa speaker yavukolera ddala emyezi ekisuka 6 ekiyumbe ekimuzingako. So you can authoritatively say kisanja kumpi kyonna Anita Among Anet yadavuga ekisanja nga mugagga muvundu ng'azimbye power center parliament ebadenga nayo power center endala ng'abantu bonna abanoonya Museveni banoonya Sale kuba kati power center twali tulina bbiri eya Museveni eya Sale eya Muhoozi eya Maama nayo ne power center endala eya Among naye akoze ye era ng'emala ebizibu bingi abantu bagendayo ddala ebizibu ne biggwa songa ne ziggwa sente ne ziggwa na-infiltratinga mu buli kitongole kya gavumenti kitongole ekiramuzi kiikyo bw'omunyiiza nakuba mu kooti akugira ng'ofukamidde n'omwetondera omusango gutambulira ku peesi ye babulola bonna ojjukira ekyabatuukako ba Moses Digula bonna balaba ekyabatuukako kitongole ky'ebyokulonda n'akiwamba n'atuuka okukwata disitulikiti nnamba electoral commissioner disitulikiti nnamba n'agiggala nga yasalawo ani gwe banominating ani gwe batanominating n'atakomaawo n'influencinga ne bbaawe bonna ne bajja nga bali anopposite nga tebali anopposite simply because nti ensi ebadde baagala weebuliddwa omuntu abeesimbako ekifo akisigaza ekyo ate akisigala n'akisigaza emeka ngamba ekyebukeddeya nze anga nakyo ekirugenda tugende maaso olujegere so kakati ensi yonna ng'eraba omukyalo w'amanya naye nagamba muzeeyize nkubuuliriza akalulu siina nvuganya ebiseera byange byonna ebyambaye ngenda bimala nkunoonyeza akalulu era nga sikulimbya abantu bangi abeesimbawo baavunama ku mavivi g'omukyala nga bamusaba abayambe kasente k'ebipande ayambe kasente ka kampeyini kwegamba nga muntu wamanyi paasente eri awo naye mwanyi nazo yeerabira ebintu bibiri nti janzi teribuka na nzige newankubadde mu nkula byagala ofaanagana ejanzi teribuka na nzige ekiralizo yokuija yakola esaatirigo ne bannanyini system gye batakola ge gali amaalo ge mbadde njogerako nti wali olabeka akaidi eriko erinnya Natasha oba Factory wali ogirabeko wano oba Muhoozi oba Janet oba Museveni oba Sale wali ogirabeko abantu bonna naye ge oyagala ga baavu nnyo bakirumira muzizimbye bakalungi muzizimbye bo tebalina zizimba akaidi bw'oyagala kulowooza omutima nti mukibajja bo baavu nnyo tebalina zizimba akaidi tebalina zizimba Factory tebalina zikola business wala ekyo kye bateeka wali osanzeko Natasha ng'avuga personalized number plate kale tugenze wala bajimu muwezi katudde ku listi ya establishment eddaka bajimu muwezi basaamu kuteesa byabashaija abali awo baani emine kati osanga byabashaija nga ne mu personalized number plate nenge mutuuga eyo gyensula alina olusozi lulamba alukozeeko ebintu by'amaanyi aba mapikapu gawo agapulizo ng'asibisuka ebintu emika gy'osanga kajjina nga akubye ekiteeteeyi eky'ebbeeyi atambula mu kkubaawo oba ng'avuga emotoka eri personalized emine emika gy'osanga PSO wa Ministry ya Health ani aliwo erinnya Dana Atwine Dr. Emine gy'osanga Dr. Dana Atwine ng'ali wali alinnya ku bantu ku mitwa usanga asibye kafuroke usanga asimu emine emeka gy'osanga maama wange omulungi Jeni Baleke ng'alinnye ku bantu ku mitwe abo n'abantu bonna ayiga abali mu bifo ebirimu ssente ziri ensajja eziboggola naye tolina wooziraba bwe bazooleseza okudda ng'okuteeka li ketuyitaka VAR n'obatunulamu n'okola booti ate ne bwebasanga era obasanga dya ne babakufumita kisaa kutta jja kiro mukazikizana bukeera ku majja ng'oka ng'ate wali aleese obuyambi walawo tubamanyi nga gwe yayise mani nakuba ekisomo gwati naye kati mwanyigaza nti Among ekisooka yayagala asukke ne ku bali bwakusiba aveeyo alagemu ensi yonna nti musibye naye amala nze amusibye adde nze amusibye bw'aleete oyo mujje mu kalulu nze amujje mu kalulu Nation Media Group ngagigobye teddamu okulinnya ku parliament
nerabira nti omukutu ogw'amanyi Nation Media munayavuze yenna omugezi togugulako lutalo Museveni oyo mulaba simwagala era simwagira Nation Media Group babadde mu kusika omugwa ku nsonga nyingi olumu anyinga nonyiga n'agiggalawo kenda ku bbirisa naye kulwaki agiggula amanyi kiki ekitegeeza media houses zonna zituuka ne badda mu solidarity balanga onyigiriza omu ku bannaabwe bagenda kuddawo na mu solidarity toba olunaku Anita Amonge atuuse ng'akuba omu nga tebadde ne media house emubikkiriza nga buli emu ekuba nnyondo kutta so kati amaala Anita Amonge ge yayolesanga Katonda amwazise mu buyiyi kino kyonna kyalimu maalo kuba nze nkuwadde example bakainde otafiire tubalaba abaddewo bajimwezi bonna abaddewo n'abalala gwe nawe musobola okubuuza n'abaana awo nakola osanga emirimu nga omwana Jono Salari wali atambula ajoga simanyi nabbamanyi tebaliyo goloza bo baavu nnyo tebalina akedi tebalina zihooteri tebalina zifaamu tebalina ki ekirala sente enzibe togiryanga ada alya sente egi yakuŋŋanyiza Focus TV n'alonda enkoko ze ne zimuwa ku magoba yagiryanga olina tunulira babbi banno bo sente yayo bagirya batya kwa awo mutungo wabadde alinaeyo amaka galiko lekazege naye ndowooza nti wooteri omanye enswasaize endeji so mbadde ngalaba akasozi awo wonna bwetooloddwa ababbi b'emmanyi naye basajja bakakkamu kujjako ng'ogwo ate nga ebizimbe bisinga obasanga bakola dduyiro wali atosobola kukkiriza nti ntambula na mubbi yabbi ez'omulimu omusolo bakakkamu byakamu kati Anita yagenda n'alowooza nti ejjanzi libuuka n'enzige kati ate Katonda n'agenda amukolera ebbala erimu erisembayo n'afuna amaddu g'entebe yagisongamuko luno olutalo tuliko operation usafidi usafidi manyi nti operation eriwo yakulwanyisa nguzi usifadi na manero operation usifadi olutalo lwayo kannemye okutegeera operation usifadi olutalo lwayo lukulu lutalo lwa busika buli muntu yenna alowooza nti ogenda kwekweka magulu ga Museveni weefule nti okolera Museveni ng'ekigerendere lwakyo kyakuyingira mu busika bwa Muhoozi operation tegenda kuleka waggulu kale ate Anita embeeretezi y'olutalo yonna yavudde ku lunaku lw'okuna meeting gye balina mu State House omusajja n'amugamba fayiro ze tukulinako ez'obubbi nyingi kkiriza dde ebbali wa sipiika bugaanyi tunaabalayo waayo tukussa kuba omusajja atuukira okukubira ababishopu amasimu n'abayita bajje batule mu meeting n'ayita ne Kadaga gwe mwalwana naye kitegeeza abaakusiyodde kwaseka abadde akyakwagaliza ekifo yabadde akuyita mu meeting yammwe bakulu ng'abasajja bakulu nagawo wine na fayiro eno neno tamanya na biki byavuddemu n'ogyogera naye omusajja atuukira okulinkingayo kennyini ebyali mu meeting etereeza okuba ey'ekyama amaanya g'abaaji bajjemu ne gabaawo n'ayita ababishopu bagituulemu kamera ne zibaawo kamera tezaalimu nambo bakwata no nga bayiye naye byonna mu kuyiiwi abantu be baatuula abantu ba bika bibiri banjawulo balina access yawo omuntu gaiga oli WSFC oli mukumi wa president oba nga oli wa protocol ya State House oba nga oli senior staff wa State House gwe PPS wa president gwe biki kale bwe kiba nga details zonna ezaali mu meeting zaafuluma amawulire gasomanga zaali kiraga bulazi nti it was under the interest of the government details zikole ki to expose you kali agenkubo kalaga bamugamba nti owaayedde ebbali n'awaganyana naga tugende box eramwe kono olwazino zobbye ze zikuwaga ogende mu box eramule odi alina lipooti y'okuliisa abantu olisiza akakiiko k'ebyokulonda kajjemu abantu bonna bootayagala kuba abantu balina lukati abaagwa mu kalulu basonga mu Amonge olisiza paalamenti kwaki ekyamazima booleka akalukadde mu box olunaku lwaleero nga tewaliwo extra influence obosobeza sobola kuwangula Anita Amonge. Anita Amonge alina sente zikalire ente nejja ate abakafa abasinga baavu bava mu kalulu amabanja gabatta abadde mu kalulu nga yafinansinga budget kana ukalirira ente nejja otegeeza nga akumye omuliro nga sente ze zikumye omuliro zikalire ente nejja kana omuntu alina sente solo kalirira ente nejja oyo muvangako kati n'abaga okay tugende mu box no erijja na box sente zikalire ente nejja fa abazi tusolo zijja era batandise bazinona
kino kigwerawa kimulekawa ekisooka politically ye yagenze nyate mpi Bukedia mane mpi yandyagadde komaawo the issue is no ekyokubiri of course obeera ko speaker banywanyi be bonna ababadde bakukuta naye bonna abatadde mbuzi emisinde giri ku parliament olunaku lwaleero abaka parliament abasaba 30 batambula buli kibaire kobego yate n'omuyitako ng'ogyambadde kana atanda akatika amaloboozi asooka nalaja ayina okulayira taata tontwala ajana sina kye nakoze ekiri ku parliament bwe muyekengera munne buli alengera owaleera nga muyitako asooka kwekebera bwati so I think anti amonganit ye byofuzi bagenda bimfunya kwati onako kali ne bomukira no moba minister kyo sunya mu vetting jogeno mu musindika ayogereyo ki omuntu mazo mulaga nti anonyezebwako corruption parliament eri mu vetting anemuyisa yosubira enseri gira muletya kiringo omutuuze gwe bakubye ku kyalo nga mubbi bakugambye kiwaye tusuliza omwami oyo mu kabanga kano buli omwanga bwamulengera asiba nzigi yajjawo nkokoze n'abaana be kati Museveni ne Muhoozi bakubye Anita Amongi n'anfaananya omubbi w'okukyalo nti bagenda muteeka mu mbeera nga ina survivingira ku mavivi gaabwe kuba kati fayiro Amongi zagenda obba nazo agenda kuba option mu nsi gyasigaze eri eki kufukamira ku mavivi ga Museveni na Muhoozi beegayita wooviirayo yonna okukola ekyobusiru bakubifiira kafayiro akalimu emmundu akalimu money laundering akalimu corruption kale corruption mu maaso ga Museveni simuzana kuba DNA yenali naye money laundering ne mundu etali mu mateeka Museveni tanoonya Kalonzo Royce is nothing to president. I understand. Voto kasabe muguze ne mutayawo tebuli gusente mubyo temuli issues succession battle and other issues olwokuba tukuwadde ku busente obubbi omeze amampa tolozo tutuno tusobola okugamba ekigambo n'ogaana kikola oli mutulabisa embooko neevuga awo era kati abantu bano bamanga basaasire abantu bakulisa obole basaasire basajja nga Joseph Sabiti basaasire abantu bayingira Moses Magogo ne president bafufa obugenda dugenda era musaasire bali government eyingira ate mu bya sports anti operation kusifadi bebalaga nti waire kuliro wa president bafufa n'Uganda operation kusifadi ngeyingirawo nga baaze ekitebe kyafu bagenda okuleeta bwino ng'oyina naawe ebyo ebikwatako nga bakuteeka ate mwade mukyatendeza avudde Isirairi zino zava Russia so byonna omukulu bimuleka nga bimukubye ekigwo nga nze nsubira ekitawanya omukyalo oyo maalo manyi semunyonga nayamulabulawo nga bayisa sovereignty bill namuga entebe ezo zemutuddemu bannange azituddemu bangi in fact Anita Amongi tasobola kukkiriza nti sovereignty bill tagisa Tuesday eri enkadde eyanga nga 5 yatasobola kuimagine nga tugenda kudda wiiki ejja nga sovereignty bill atandise okubeera omu ku baculprit baayo kola ebimu ku bintu ebyogerako mu sovereignty bill naye bimukwatisa zenakuza sa yakwadde Rose Royce ng'ekirabo ng'akiwa speaker tumanyi tutyo badde alina foreign interest yapushinga nga ayagala agiyise muggwe nga speaker ola sovereignty bill wegenda osooka okukolera ku Anita Amongi olukusa lwalugjeewa because it is above 400 million kwaka kali ya sovereignty bill wegenda tandika okukola ng'ekolera ku Anita Amongi eyakuddaala nga Anita yakuddaala olunaku lwe baayise teeke yayogeza amaanyi nga mbwongo balowooza kankole empoomye nga yalowooza alwana na Mawu gwajjogo kuseetula eri kumbe Wampologoma ali mukasaka yeebase bw'ati amukema alaba buli kimu ekigenda mu maaso akene ka Wambuzi baamulidde okuleka ng'olina akaterekeka mbadde nsaba tuwumbewumbe ku show eno ey'olunaku olwaleero ekisooka ku Mande bagenda kwa balonda both nitayebwa ku Mande eno nguvira olw'Essande leero seeka etudde ku Sande neeka egenda tuula naye kati neeke terina kyegenda sala okuddako dictatingira byegenda esalawo polisi n'ekirala owekitiibwa Mpuuga Musaasira akaseera kalimu kazibu nnyo
aijijja musamoninze ba commissioner bonna balugenze abagala tugira clerk to parliament ba summon zifuse summon director communication in parliament oye ali mabuse sawa zino kali bana mpuga kyagwa njali ali mukuna abangalo bwati agabane nsemu egenda mwejjero tekese butata wali mulaguzi wali mulaguzi ziki ali bagamba ampala na apala baganda kakati ensi evaliriza wetu lecho okuyiga fena tulina okuyiga kiri kimu sigana abantu kwagira buli omukyagira okwagira enaale mu kwagira nuku tegwandi badde musango naye nkola empomye nalonga yagoya amanyuma Anita Amongi wiki bile maigata so akisubira nti bugenda kucha na sovereignty bill jayo pushing eite mbwangu kusubiri ngategobete na bitendera tibugenda kuchanga yomukuba kawo piti tena kwata Bobi Wine tena kwata Nupu yenetandikide kuye bwato na mama mbabazi bwayisa public order management bill yomukuba wipa ba whipping eite yatandikira kuye kakati onakulwale sovereignty bill etandikide ko Anita Amongi anit eyagiyisa eya kola obutawero okulanga eyita awo Anita Amongi aneti mbwongo bekimu ku bitabadde mu tibusolokera ku macha nga si speaker emyaka 5 ejidda Anita Amongi aneti alita kirota ngo tuzokera kwa nga under house arrest Anita Amongi aneti alita kirota ngo tuzokera kwa nga base de ruziraji lengira ko bwati yetokota kali byonna ali wali abirengira ko bwati Anita chovanga abantu bajjanga babanange tulwanira political prisoners banange so by audience kwa tomanya tomorrow you can end up ngala oli political prisoner today Anita Amongi is a political prisoner because chances are very high tugena maiza Anita Amongi ali mu court sina chininga base eruziraji linnye ekiri ba mu Anita Amongi okutuuka eruzira kuli bakola ndagano nti waira ira nti ABCD era alivayo nga ali kufaire etambula bweti nola Mike mukulaye bayo bayine mukula onaku lumu yagenda n'alowooza ko nasobola okubeera president hayo nezuka yamusalirako n'emyaka ena mukomera basi nemuvuga naye abaali mu basi omwana nga Raila Bukenya Gilbert vice president yava kuwa vice president alinya basi kakati Anita Amongi ayerekedde ofaanako nga Mike mukula ayerekedde ofaanako nga Gilbert Bukenya ayerekedde ofaanako nga General Kale Kayihura yaleta kete ya propose na kete eri wa police obinza obusiba omuntu essaawa 8 nga tawozeseddwa esuke essaawa 8 byagwa mutadde ebbanga yiwera omwezi emakindi awo nga ali chini kakati bigenda mu maaso ndi musanyufu kyobanaga sometimes those nensi etunyigemu tujja okuyiga okugitegeera obulungi olunaku lwalira Anita Amongi aneti n'amaalo ge yejjusa ebintu nga 10 kuba ekitawanya Anita Amongi maalo awo na butamanya kulowooza nti ejjanzi zisobola okubuka n'enzi kale mbadde ne Joseph Mayambala olunaku olwaleero manyi story evudde eri ntandikwa yaayo mpaka wano tugikomeza ntegedde bulungi nti buli muntu saawa zino osobola okumanya kati kituufu esa buli gwe yalyamu olukwe abanupu abalupo tuwaga tulina alupo waffe wanupu gwe twali tuwadde tiketi n'amuzanya amankwetu n'awamba famire n'akola buli kintu tuwaga essaawa yonna nti aba-electoral commission babayise bannyonnyole kyajja kitya tukyo twandirabanga by election Bukedeya nga tuzamba nga tutwala alupo waffe ebukedya ebibbe tebyala kale tetugenda sukano musikale mama Bukedeya ali awo amasima gateka mukubira ateka kusiyata kyakago kyene saa zino musango kakambiseo kale onyene saa zino nokuba obukubi kusimu ya mama Bukedeya basobola okunoonya mama Bukedeya anoonya abantu bonna wadde bakaire omusimbula engatto talina lomu bwakyalaba buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazzo kufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi